sabyabeerenga as'okusaasira kwe n'ebyengera bye ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olw'omulimu omunene gwe yakola. Tiyajja tusomesa buli nsonga yonna, talina nsonga gye yalekayo. Bwebeera nga yakutuyingiza jjana yagitusomesa, ate n'atukubiriza tubeere nga tukikola. Bwebeera nga enaakuyingiza omuliro era yagisomesa, n'agikwewaza ntogeza n'okikola, kubanga wonna wonna akikolera omuliro gukulinze. Tumwebaza omukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate era nitumusaba abeere nga amussaako okusaasira kwe n'ebyengera bye. Ekyokwejjukanyako kyaffe ekyolwaleero nakitadde wansi aw'omutwe okugamba nti amuraadu lkulubi wa ilaajuha, endwadde y'emitima na butya bwe tusobola okujjanjaba emitima gyaffe. Emitima gyalwala dda, ne tusobola ogijjanjaba ne gitereera, ne tuddawo ku nkola ennungi wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Neebaziza Allah ne ŋŋamba nti yeebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-insana, yatonda omwana Adamu fi ahsani takwim, mu kifaananyi ekisingira ddala okubeera ekirungi, kusinga ebitonde byonna. Si ekyo kyokka, wafadalahu ala kathir mima khalaqa tafdila, ate yamusuukulumya ku bitonde ebirala byonna ebisigadde. Twandibadde tugamba nti bamalayika babbeeyi nnyo okusinga abantu, era mu birowoozo by'abantu abasinga obungi bagamba nti bamalayika balina endowoozo egamba nti bamalayika bawaggulu nnyo mwana Adamu. Bayinza okuba bawaggulu olw'ensonga nti batusinga okubeera nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate mu kutondebwa, Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutonda omwana Adamu alayhi salaamu, yalagira bamalayika nti muvuunamire Adamu, nga bwagamba nti wa idh qaala rabbuka lilmalaikati isjudu li adama fasajjadu. Yabalagira muvuuname, bonna ne bavuunama illa Iblisa aba wastakbara, okujjako Iblisi yagaana ne yeekuluntaza. Naye nga lwaki kyekitonde ekiyitibwa omuntu, ate Allah subhanahu wa ta'ala yakisuukulumya nnyo. Wawahaba lahu aqilan, yakiwa amagezi. Omuntu ayitibwa omuntu alina amagezi, asobola okubeera n'ensolo enkambwe ennyo, n'agirunda wakaawe, n'agirabirira, n'agigonza. Kambe bwayo n'abeera nga akoze eki? Aga amagezi gaaweebwa ekitonde ekiyitibwa muntu. Ketulabangako bantu babeera nambwa mu maka gaabwe, mbwankambwe, era osiŋŋana bawanise ku luggi wali nti wumbwa kaali, mbwa eri wano nkambwe, tewesitogeza n'okola ki? Naago amagezi ga muntu. Waliwo abalina n'empologoma nga babeera nazo mu maka gaabwe. Empologoma kyaleete birenge mukuumira waka. Ago gonna gonna amagezi tegaaweebwa kitonde kirala wabula gaaweebwa ekitonde ekiyitibwa muntu. N'olwekyo tumwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga eyo yabikola byonna, liyarifu bihi rabbahu, tyobeera oli awo abaddu banaategeera omulezi waabwe. Yakikola obeera oli awo tunaategeera omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadruku bihi masalihahu, bwe tunaaba tumutegedde olwo nno ate atutuuseeko ebirungi bye, tutuuseeko ebirungi bye. Baddu ba Allah abalungi, tugenda nga bwe ngambi tugenda kweyigiriza oba kwejjukanya ku nsonga eyitibwa endwadde y'emitima n'enzijanjaba gye tusobola okujjanjabamu emitima gyaffe. Lidha wakitiibwa Muhammadi sallam yagamba, oba nsobola bagamba nti inna qulubu huwa malkun a'dha'i, ekiyitibwa omutima ye kabaka oba gwe gufuga ebiyungo byonna okuva ku kamwako paka wansi ku bigere byo. Mutima gwo gwe gubifuga byonna.
egugamba nti kati tuula mu masjidi muno nga otuula ng'akabina katuula kasa gugamba nti okola ki wano lwaki totambula n'ogenda genda okulaba omuntu ng'awanika mukono ayinza n'obutawanika ng'atambula agenda nolwekyo omutima gwo gwe gufuga ebiyungo byo byonna. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba ti inna fil jasadi la mudhiga idha salaha salaha jasadu kullu, ti mazima mubiri gwa buli omu mummwe mulimu ekinyama. Ekinyama ekyo bwe kirongooka omubiri gwonna gubeera mulongoofu. Wa idha fasada fasada jasadu kullu, ate bwe kimala ne kyonooneka omubiri gwonna gubeera mwononefu. Obutuufu bw'omutima gwo bujja kufuula ebigere byo n'emikono gyo n'emimwa gyo kubeera emituufu, kubeera emirongoofu. Kyokka obwononefu bw'omutima gwo busobola okufuula akamwa ko n'ebigere byo n'emikono gyo nagyo okubeera ebyononefu. Ne ku lw'ensonga eyo tugamba olwa hadisi eyo dalilu ala anna salaha amalu bihasbi salahi alqalbi, ti okulongooka kw'emirimu gyo okubeera nga emirimu gyo mirongoofu kiva ku mutima gw'okubeera nga mulongoofu. N'okwonooneka kw'emirimu gyo okubeera nga emirimu gyo giri bwegityo bwegityo era kiva ku bwononefu bwa mutima gwo. Singa omutima gunaalongooka n'ebisigadde bigenda kubeera nga birongooka, singa gunaayonooneka n'ebisigadde bigenda kubeera nga byonooneka. Bw'atyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yatunnyonnyola. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba falqalbu salih, tugamba nti n'omutima omulongoofu huwa qalbu salimi, gwe mutima omulamu oguwonye, gwe mutima ogubeera guwonye. Alladhi la yanfa'u inda Allahi gairuhu, ogwonna ogutayinza kubeera nga gulina kye gugasa eri muntu mulala yenna wabula nga guli ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti yawma la yanfa'u malun wala banuna, timubeere ku duniya muwangalire kuyo mweyise nga bwe mwagala, naye mukimanye nti eriyo olunaku emaali lwetagenda kugasa nanyiniyo kababeere abaana lwe batagenda kugasa nanyinibo. Olunaku Allah subhanahu wa ta'ala yaluteekateeka nti gye luli omuntu ne bw'anaabeera n'emaali efaanana etya oba alina abaana benkana ki, n'agenda kutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'emaali si yakumugasa mu kaseera ako, kababeere abaana bazadde nabo nga tebamugasizza. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti illa man ata biqalbi salim, okujjako oyo aliba atuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima oguwonye. Okujjako oyo alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima omulamu, oyo yagenda okubeera nga yeesiima, oba aliba n'emaali oba alina baana oba yazaala abaana ku duniya, naye kasita olituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omutima gwo guwonye, omutima gwo nga mulamu, gw'ogenda kubeera mu kwesiima. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuusa mu maaso ge ng'emitima gyaffe miramu. Baddu ba Allah abalungi, falqalbu aw falqulubu, emitima egyo gye tulina ogwange n'egigyo n'ogwomu n'egyabalala abasigaddeyo, tugamba nti ala thalathati anwaa'i, girimu engeri ssatu. Emitima gyaffe ffenna egy'abantu girimu emitima gya mirundi esatu. Mutima ogusookera ddala annawul awwal alqalbu salimi, gwe mutima oguwonye omulamu. Mutima omulamu min kulli shahawati, nga guwonye mu byonna ebyobwagazi byonna byegwandibadde gwagala gwo nga bwe gwagala,
nga gwawona tegukyagendera mu mubiri gwagwo, omubiri mwe guli nga tegusobola kugendera ku ebyo kola ki tukhalifu amrillah, nga gwawukana kugamba tegwagala kugenda ku ebyo ebyawukana ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutima nanyini gwo nga gukola ebintu byonna ebyawukana ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, nanyini gwo agamba nedde kisigenda kikola. Wanahihi nebyo yaziiza wa huwa qalbu alladhi laysa fihi su'an mahabbatillah, era gwe mutima ogutaliimu kantu konna kakabeere nga kenkana katya naye nga kabi mu kwagala Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu gwagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Era buli nanyini gwo buli lwawulira nga bagambyeko nti qala Allah ta'ala, atebenkera n'atuula ne yeetereza. Qala Rasulullah, agamba ki? Awuliriza omubaka agamba ki? Allah agamba ki? Omutima gubeera mulamu, nanyini gwo yeesiimye, era bw'obeera ogulina mwana wattu weesiimye. Ogutakutuma kukola bikyamu wabula nga gutuma kukola birungi byereere, ogwo omutima mulungi nnyo. N'olwekyo tugamba nti omutima namba 2, tugamba nti alqalbu mayyit, waliwo omutima omufu. Waliwo omuntu ng'alina abantu nga balina emitima nga mifu, gyafa dda, teginaba kuziikibwa buziikibwa naye mifu. Nga naffe bennyini bwe muba mutambula, oli ayinza n'okugamba nagamba nti nze nafa dda, gundi nva mu maaso. Bw'omugayaaliramu n'osigala ng'okyamuyirimidde mu maaso ge, ayinza okukola ekintu ekizibu ennyo. Lwaki? Kubanga akugambye nti nze nafa dda. Yennyini aba si yafa, wabula omutima gwafa dda. Tiwaliwo emitima emifu, waliwo emitima emifu. Wahuwa dhiddu al-awwal, n'omutima omufu gwegwo ekyenyumye kyaguli ogwasoose omulamu, ebeera opposite yaguli omulamu. Omutima ogufudde gubeera opposite yaguli omulamu. Wahuwa alladhi, era omutima ogwo gwenjogerako, wahuwa alladhi la ya'rifu rabbahu, yoyo nanyini gwo nga tamanyi na mulezi waafaanana atya, era tayagala na kuwuliza bya mulezi we byayogera. Niba mugamba qala Allah ta'ala, agamba naawe twaliza muli. Oli omuzizi omugamba tugende tusaale nti owaayo kulikayo, najja takulisayo wano jjinja, wabula abeera nga agamba nti kulikayo wa Allah, ndowooza yagambye ogende ojja otugambe tusaale. Omutima gubeera mufu. N'olwekyo tugamba ti wala ya'budu rabbahu, omuntu oyo abeera tasinza na mulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala bi amrihi, n'ebiragiro byabeera tabitambulirako, wama yuhibbuhu wa yardahu, kabibeere Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ate ono abeera si byayagala, kabeere Allah byasiima ate ono si byakola, sigala akola birala nnyo. Omugamba nti kola kino Allah kyayagala, agamba nedda, nze mpulira njagala kola kino. Kola kino Allah akusiime, asigala akola bibye. Ogwo omutima gubeera mufu. Bal huwa waafiku maa shahawatihi, wabula omutima ogwo gubeera nanyini gwo abeera akolagana bulungi nnyo n'omutima gwe kyekola ki kyeguba gumugambye. Bwe gumugamba nti genda oyende, atambula n'agenda. Gumugamba nti genda obbe fulani, agenda nabba. Bamugamba nti wa engatto ziri awo wabweru, lwaki ogendako nazimu wadde sizizo, era akikola. Omutima gubeera mufu. Nanyini gwo tugamba nti omutima gwolina ate mufu nnyo. Walau kana fiha sakhtillah, kale newe kibanga ekikolwa ekyo kirimu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo omusiŋŋaana ng'ekintu ekyo akikola, ng'omutima mufu. Tugamba wahuwa, n'omuntu oyo fahuwa muta'abbadu ligairillah, fahuwa muta'abbadu ligairillah, era omuntu oyo asigala asinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kubeera kusinza asinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yattabi'u kullu shaytanin maridi, wabula ate era omusiŋŋaana nga shayitaani buli kyebe mugamba kyakola. Nanyini mutima ogufaanaganako bwe gutyo, ogwo omutima gubeera mufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gutukingirize. Omutima namba 3, alqalbu marid, gwe mutima omulwadde. Alqalbu marid, gwe mutima omulwadde.
mutima omulwadde gwe guliwa? wahuwa kalbu lahu hayatun wabihi illa, gwe mutima nga gulina obulwadde, gulina obulamu mulamu, naye nga ate gulina ekirwadde kyegulina. Ekibeera kyakulimba yoyo musiŋŋana nga mutuufu asaala essola ze zonna, asiiba bulungi nnyo, engoye ze ziri waggulu bulungi nnyo, naye nga mu bulimba. Omutima gubeera mulwadde gwetaaga gujjanjaba gubeere nga gutereera. Tugamba ensonga endala nti falahu madataani, omutima gw'omuntu oyo omulwadde gulibeera n'embeera bbiri, gubeera madataani, gulina embeera bbiri. tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi al-ukhra, ebiseera ebimu omusiŋŋana nga ali ku ibaada, ali kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala, eswala tagireka, kusiba takuleka, okuwaayo takuleka, buli kyonna ekyetaagisa mu busiraamu abeera akikola. wa muddatan ukhra, ate ebiseera ebimu musiŋŋana bambi nga ate yebagadde mazambi, ali mazambi gakola, omutima gubeera mulwadde, kyetaagisa ogujjanjabe. Onaaba omaze okugujjanjaba ne guwona, ogenda kubeera mubali bagambye Allah subhanahu wa ta'ala bayogeddeko n'agamba ti yawma la yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata biqalbi salim, olunaku lwetagenda kugasa maali kababeere abaana okujjako oyo ali baatuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima oguwonye. Ibadallah, badde ba Allah abalungi, bagamba fafihi, mutima ogwo ogufaananaga bwe gutyo, min mahabbatillah, gubeera gulinamu akagala Allah subhanahu wa ta'ala, wal iman, gubeeramu obukkiriza, wa fihi min mahabbati shahawat, ate ogusiŋŋana nga gulimu n'embeera endala eyagala ebigundi ebirala. Jakuleeta ekyokulabirako, asa shaitani erina engeri gyewundiramu abantu ebintu. Twayinza okubaawo ng'ayagala nnyo omupiira, n'ogenda okugirawo bati nti ssaawa 10 oba 10:15 Manchester oba Mani egenda kuzanya neego ne Arsenal. Oli agamba nti okumala okusaala kamala okulaba omupiira, kamala okulaba ki? Sola kitegeera, era abeera mu kibanda muli ng'amanyi nti swala obutuufu bali kusaala swala, ng'era kiri mulumiriza muli ti swala bali gikusaalako, naye ng'agamba kamala okumaliriza omupiira guno, kamala okugulaba. Teguli wano bugembe wano, wabula guli eri baguzanyira eri bweru eri wala nnyo. Oluusi bayinza n'ogulaga nga bamaze dda oguzanya ne balaga bulazi gundi we bati, ne gwe nolowooza nti bali guzanya saawa eyo. Kitegedde? Kati tugamba nti omutima gw'oyo gubeera mulwadde, ekyo kirwadde kimukutte, ekyo kyetaaga kijjanjaba kibeere nga kimuvaamu. Ategeere nti sola bw'eba etuuse, mala kusaala sola, kubanga ne Nabbi yagamba nti la salata bihadarati ta'ani. Singa sola etuuka ne bagamba kadi kaamati sola, kadi kaamati, ne baleeta emmere, Nabbi agamba nti ate sooka omale okulya emmere, sooka omale kulya ki? Mmere, tosooka kusaala. Lwaki akikwewaza ekyo? Nti oyinza okusaala nga ebirowoozo biri kukaapirawo akali kuwunyira emabegawo. N'olwekyo tugamba nti omuntu oyo abeeramu n'okwagala kw'omwoyo gwe kyegwagala. N'ekirala wal hasadu, siŋŋaana alina n'ensaalwa, tayagaliza, naye nga asaala asiiba naye nga tayagaliza. Senga fulani abeera afunye ekintu, awulira muli ennaku zo mukayita kasajja, abeera n'akasajja ku mutima. Lwaki Hasani yalina, lwaki Isima yalina, lwaki Abdul Jawadi yalina, afuna akasajja ku mutima. Wal kiburi, abeera n'olunkulu, ayagala nnyo okumugulumiza. Wa hubbul buluwi, ate ayagala nnyo kubeera nga omuwanika, ayagalwa nnyo okubeera nga awanikibwa nnyo. Wa fasadin fil ardi, takoma ku ekyo, wabula abeera n'ebirala byakola by'obwononefu muno mu nsi. Wa nifaq,
n'obunanfusi abeera bulinamu, wariyaa ne riya kabandabe okola ekintu ngaayagala bamulabe nakyo kibeeramu, washokh nenge, walbohol ate abeera mukodo tayagala kulya kukake, tayagala kulya kukake. Nowe kitugamba nti naudhu billahi min hatha alqalbi, twekingiriza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga atwewaza okubeera n'omutima ogufanaganako bwe gutyo. Tima wetumala okujogera bwetyo ibadullah badu ba Allah balungi katugamba nti emitima emiramu tugamba walil ibadullah wal hayatul qalbi mutima okubeera nga mulamu, wa mautiha n'okufa kwago, wa mardiha n'okulwala